Naja tokogga. Neba ne nkoze. Sokola gadget. Nkoze. Ekisibo tekimukozezza wadde. Nenga tuwasiibye. Nasiibye lwakunyirira. Naye ajati nalwalira olusiiba. Nasiibye bannange lwaka lipstick kubaako naye nga nasiibye. Kubanga mbadde ndi wano neewuunya ajati ng'ayaka. Ajati nga tasiiwuukako ye. Zembeera zange. Mwene kitambudde bulungi. Naye nga tuli eno nga tulowooza ku spice. Nga tumulowooza nga tumumisinga. Bambi. Ate gwe ne spice era mwasiimagana. Kituba omanyi alina omutima omulungi omwana oyo. Omuntu abeereyo bane n'alowooza okukyusa obulamu bw'omuntu omutyanga. Abagagga bali balina za keedi biki naye nga bakasente bakateeka eno wala nnyo. Ne bambi okuba n'agamba kati kaŋŋende ennyimba akasente akafiseeko ate mpeeku abaliko obulemu abakyala bano abaana we bati. Allah amusasule mu bulungi bwereere. Era tuli basiimu. Yebale byonna byaweereza abakyala bano, abakyala basiimidde ddala. Allah ayongere mugaziyiriza. Agaga walabere bilioneya. Amiina. Teri kisinge amuwa obulamu obulungi, amuwa omwami omulungi, amuwa essanyu eddungi, buli kimu nga kirungi. Fi dunya wal akhira. Amiina. Aŋŋambye. Lujja nkuwadde ebintu ebyo naye entambula kiri kitya. Bakuwe emmotoka bakuvuge. Naye wanaye spice wajja. Wamma emmotoka yaffe eriko Stargal. Emmotoka y'omutwala mu bivule. Kati agambye bakuwe emmotoka agivuga akuvuge akutwale otuukeyo amala akuzze wovudde ku bibyo. Neŋŋamba banaye spice. Singa abantu bonna baliwe batyo singa ensi eno bulungi. Neŋŋamba spice dayanayo. Gwe ekisiibo tekikusiiwuusa. Njirira bunyirizi. Baako kyogamba abakyala ku kisiibo. Naddala baba bagamba mukaffe katusiiwuuke paka kuwulira bubi. Abakyala kano kammwe. Nedda abakyala tetulina kusiibuuka mu kisiibo. Ate mu kisiibo tulina taata okukisussa. Kubanga omwezi gwa kitiibwa gujja lumu mu mwaka. Kugamba Allah yaguteekateeka ddala tugamba ne shayitaani yennyini eba ku njegere. Naffe essaawa yagenda direct mu jjana omwezi wali ogulabi. Kajjayo ka lipstick okeesiga. Ojje ka hijabu kakasinga obulungi. Nino omwekube obeere nga ddala buli omu alaba nga mashallah oli mu kisiibo. Nkulaba. Omwezi ogwo ogusoswaze. Amiina. Tuli wano Idi. Mulye Idi. Nawe nkuyise. Amiina. Nsiimye. Naamala okulya ku nkoko ewaka. Nedda tojja. Genda olya enkoko yo. Bannaye bampadde enkoko. Gye mulaba ajja tyangoberako. Alya enkoko yo. Bannaye enkoko efuuse enkoko mpulira n'emmere yeeno. Njagala ngikole ki? Njiryeko. Kyokka ate n'enkoko bagimpadde nyino girya. Bannaye kaŋŋumire ku nkoko gye bampadde. Tumuweerezaayo keeki eya Idi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakyala baweereza spice cake yeriwa. Tumuweereza keeki eyo. So gisaanukulako n'olaba nti kuliko Spice Diana. Idi Mubaraka Hajara Spice D. Ye Diana. Bana bakyala nga balungi. Tuli wano waka wa Dr Kuluthum banyawe ne baseba batwala okwetola ensi yonna era nga ndine Nalongo. Nalongo emumula mu kifaananyi aba akiikiridde abakyala abawangaalira ebwayise. Abakyala bannamwandu, abakyala abatambulira mu bulamu obw'okweyiya baba akiikiridde. Kakati Spice Diana ebiseera ebisinga yeetuukira naye olwaliro tasobodde kutuuka olw'emirimu egitali gimu eba olw'ebyo ebimukutte era nabeera nga nsindise nampa obubaka naŋŋamba nti abakyala abo naawe bantu bo era abakyala abo gw'ensonga lwaki nabalaba n'agamba nti genda olabe engeri yonna gy'okwatagana nabo nga bagenda mu Idi. Nange nembeera nga ntuuse Nalongo era nga ndi musanyufu okuba nti mbasanze muli balamu nga tugende tubuuze ku bakyala.
mbabuulye n'obubaka bwa Spice Diana bwatuwadde ne Hajat Dr Kuluthum naye waali era tuli basanyufu okuba nti naye tumusanze tujja kubanga naye tunyumyamuko naye ekigambo so abakyala tusanyuse okubalaba amina abakyala mwe bali kulabika bulungi mulimu abanoonya wangi mulimu abanoonya banna abali ebijujulu bibino abakyala baabo baabano balabika bulungi nnyo amina tubafunira abaami bajja kufuna naye bayinaazi ono bamalawo balakubana bokka bayinaazi nebaza Katonda okuba nti muli balamu nebaza Katonda obbakuuma mwebale kubeera bumu mwebale kwagala Naalongo mwebale kwagala Hajati mwebale kwagala Spice Diana kyova olaba naye abalowoozaako nabadde ne Spice Diana nga yakandaba yalowoozezza ku mmwe era Spice naŋŋamba nti ku lunaku olwokutaano Katonda nga akkiriza njagala ŋŋende ndabe ku bakyala abo olunaku olwokutaano ne luyita leero olunaku lwa mukaaga naddamu nasindikira obubaka nga bukyuseemu nga waliwo ebimukuttemu ng'omuntu era nga ntegeeza nti tajja kusobola kutuukirizayo kyeyakoze eki kyeyaŋŋambye ekyokujja wano naye naŋŋamba nti lujja naawe abantu abo bakumanyi era bantu bo naŋŋamba nti funawo akadde olabe ng'otuuka gye bakola ki gye bali era ne Hajati ndowooza obubaka bwe bumu ne bubaka bwamutuuseeko mu mbeera eyo era mmanyi yabategeezezzaako dda kaakati n'agamba nti kufunayo akantu era akatono kantikka nkaleete gye muli mu nkola ey'akatono kaziramu ki muliiso kyonna kikanaaba kasobodde okunyiga kakole ki kanyigewo so yembeera eyo gye tujjiddemu naye ng'era nange manyi nti ngenda mutegeeza nti abakyala bali mu kifaananyi ekyeyagaza era mu lutalo lwe tulwana okulaba nti bafuna essanyu tulina we tutuuse era tukyalina essuubi nti bajja kutuuka eri gye tubaagala ntuuka okwebaza eri Hajati Kuluthum okuba nga yatulaga muwala waffe Spice okuba nga atwagala bw'ati nga n'ennaku enkulu Spice atujjukira n'agamba nyinayo bamaama nyinayo baganda bange era mwebaza nnyo ku kintu kino kyakoze olunaku luno. Tusaaliddwamu nti kuba Spice Diana twadde tumwesunga ne batugamba engeri gy'ali bizemu naye Hajati atusuubiza nti essaawa yonna Spice agenda kujja okukola ki okutulaba naye nga nze sirina bingi byakwogera tukutuma mutwebalizeeko nnyo byatodde ffe tetubirabanga kantu atuwadde lujja abakyala bano oli ne bwatwala kota sukaali afukiro y'omuceere aba musanyufu tusuubira nti Spice ajja kujja akole ki atulabe okujjako naffe tumwerezzaayo keeki eya Idi mwebalire ddala abakyala baweereza Spice keeki yeriwa tumweereza keeki eyo so gisaanukulako n'olaba nti kuliko Spice Diana Idi Mubaraka Hajara Spice D ye Diana bana bakyala nga balungi bana bakyala nga ba mulembe guli gwe yayimbako era keeki eyo twagala ogimutwalire emuwoomere ku Idi era ne Hajati waffe omulungi naye tumuleeteddeyo mukyala agumisiriza omu bw'ati laba keeki ya Hajati Idi Mubaraka Hajati Kuluthum okujjako naawe mwami Lujja tukuleeteddeyo enkoko eno bannange nze
tujijje ku ntebe ya mutima gwaffe muko werujja ebintu netukuleetera n'eryettu muganda waffe muwala waffe omutwalire agende akutegekere Idi inshallah nawe osobole okukola ki okuwoomerwa naye nga lujja bambi tweyanziza nnyo abakyala lujja bakwagala nnyo naffe bale twagala okuba nga bakutuma n'otuleetera obubaka bwaffe Mukama akwe kyosinga okwagala oyangu ofuna omuno abawala mwebali muliwa abawala mundage ku mikono muwanike emikono Hajati Kuluthum alabirira abaana naye nga tweyanziza nnyo lujja sina bingi byakwogera Spice Dano mutulabira amiina nnyo bannange Spice weebale kati nange nsanyukako nga nsanze ku bawala abato wamma muwala muto mpuubiraako lengera muwala muto muwala ndabayo oyo mukadde njagala awo ogamba otya munna tuli bulungi mwebale kutulowoozaako amiina webale kwagala bawala bano mbaagala nnyo bakyala nabo banjagala nnyo tuli tuti oti bambi mutima mulungi nnyo ogwo amiina galo child etambula etya child etambula bulungi abawala gye bali ku ssomero mpozi abala bazze emanju bazze kulya Idi yo nanga yita karabiba kajja kamubuze kati kote kati ya kamera akalavu mase mpozi nako go kayina nze nkayina bazze kulya Idi ekisibo kikutambulidde kitya wone kitambudde bulungi naye nga tuli eno nga tulowooza ku Spice nga tumulowooza nga tumumisinga bambi ate gwe ne Spice era mwasiimagana kituba omanyi alina omutima omulungi omwana oyo omuntu abeereyo bane n'alowooza okukyusa obulamu bw'omuntu omutyanga abagagga bali balina za keedi biki naye nga bakasente bakateeka eno wala nnyo naye bambi okuba n'agamba kati kaŋŋende ennyimba akasente akafiseeko ate mpeeku abaliko obulemu abakyala bano abaana we bati Allah amusasule mu bulungi bwereere era tuli basiimu yebale byonna byaweereza abakyala bano abakyala basiimidde ddala Allah ayongere mugaziyiriza agaga walabere bilioneya amuwa obulamu obulungi amuwa omwami omulungi amuwa essanyu eddungi buli kimu nga kirungi fi dunia wal ahira weebale essaala eyo amiina Spice waffe nkamaama manya ebigambo lusi bibula era naye nga kitegeereke wangi babimanyi byonna kirungi nnyo ekyo bambi kizaamu amaanyi omanyi aŋŋambye lujja nkuwadde ebintu ebyo naye entambula kiri kitya bakuwe emmotoka bakuvuge naye wanaye Spice wajja wamma emmotoka yaffe neriko Stargal emmotoka y'omutwala mu bivule kati agambye bakuwe emmotoka agivuga akuvuge akutwale otuukeyo amala akuzze wovudde ku bibyo neŋŋamba bannaye Spice singa abantu bonna baliwe batyo singa ensi eno neŋŋamba Spice dayanoyo Spice mulabanga tumusabire bulamu mbabuulira era nga nyina okukkiriza nti Spice obulamu ne bukyuka ne buvaawo simusobola kwerabira muntu yenna tasobola omutima gwe mulungi simusobola kwerabira muntu gwatabayimeka ate abanene nnyo ekitegeera era tusabe ennyo Katonda ayongere omusitula kuba buli wamusitula bamuwadde busobozi obusobozi obwo bubeerawo n'ayamba ku bantu abalala nze nzalira na Spice mbabuulira Spice olunaku niwo balawo baziwakaawe asaasanya ssente nnyingi nze lumu nali awo ng'omwana agenda ku masannyalaze yaka omwana nalaga nti bateekako yaka wa $5,000 ku makya olweggulo lugenda okutuuka nga bwe ba unit tezisigadde 5 aweddeko okitegedde kale kikulaga ekifaananyi kya muntu ngeri gy'asaasaanyaamu abantu abamwetoolodde bonna bamuliirako n'otasangayo muntu akukkuluma nti oyo mbadde naye ebbanga lino sifuna kino
okitegeera kati nojja ate ku mutende gw'okugamba nti abuuka abo abamuli okumpi ate naddayo n'atunula ku bantu eno aba okitegedde abalabikanga abamuli ewala so ekintu ekiba kirabo nze waliwo wentuuka nenkigezesa nenkikolako kuba nanyina bendabirako oba olusi nange kyemba mpulira naye ogenda okulaba nga ate olusi n'ebibyo bikoze eki bikutte gwe ng'omuntu naye woolaba oli nabadde naye nemubuuza naye gwe wali obaddekaawo nga toyina ndowooza musobola omanya ekibuuzo ekyo gye kiva wali obaddekaawo nga toyina era ngamba nno emirundi egisinga mbeerawo nga nange siina ne mugamba naye tulabire ku kintu toyina n'agamba ekyo kyensembayo okulowoozaako omuntu omugabi ye asobola okugaba neyejjako buli kimu n'agamba Allah ajja kumpa nabeerawo nga talina kati gwe yawadde nolowooza nti yatodde ku bando era mu bbanga kyemmanyi ettono mujja kuba nga mulaba Spice ajja kuba nga abatuukako byonna bitambule ate nekyokwesimbawo ekyokwesimbawo ekyo era nakyo twakikoonyeeko Spice oyo nagenda naye Masaka kuba waliwo olusuwa olowooza nti kiri wano Kampala nagenda naye Masaka erukaya awe bali ebyokulya awo ne tuyimirira abantu bonna ne badduka ku mmotoka ye abali mu kukola bonna ne badduka ku mmotoka ye kati fenga abali wabbali olusi tujjayo obusimu bwaffe ne tukwata ngenda okuwulira si muvubuka si mukazi nga bonna boogera ekintu kimu Spice ono bane n'amala yeesimbawo Spice ono singa yeesimbawo okitegeera ekintu nga bakimuteekako naye nga ye sikyakola ki sikyaliko ali ku bibye ng'omuntu ayimiridde awulira muntu w'abo bantu kuba fe abali mu mmotoka yatugamba abantu bano bampagirako mu kivvulu kyeyasembayo tegeka mu kifo ekyo kati nga tayagala ayitewo buyisi n'ayimirira era nabo n'agamba akaabeeko kyakola ki kyabakolera so Spice mugazi bwe tugamba omunyu asobola omunyumya olunaku luno nerukola ki ne luziba naye nga mukyo twebaza Katonda ajati naawe yongera sabira bagambe mba ne bursaries oba ne bursaries za university SARS no nzirina nsigaza wontonotono kubanga oli eyo ng'omwana yatuula ebibuzo bya senior 6 ng'okyanoonya ow'okumuteeka osobola okunoonyaako banonoonya ku lujja omwana n'agenda n'asoma tobeereyo n'ogamba fannanga omwana fees zambula atulawa nedda ate n'abalenzi nabo tubawa bursaries naye luli baali batya luli badde nnyo okubawala ne kati n'abaana abalenzi boy child on ne tumuteekeko tuyogeyoga abalenzi amina bannange weebale nnyo Hajati nawe nno Katonda wakuwangaaza nawe olina engeri gy'ogenda nga otugasa buli lukya kituufu kati n'omulenzi afuniddemu awo abakyala banjulira nyina abakyala bangi abantuukirira nga mbasindike wa Hajati nimbagamba noonya ku Hajati olaba omwana anaasoma kati enteekateeka eriwo essaawa eno ya Uganda University bano secondary kiri kitya abo already mwe bali basoma bali mu kusoma kale tukwebaliza olw'embeera eyo alhamdulillah idi tuli naawe kati bali mu kuntwalaka ekitegeera koko gikwatira Hajati jangu otuwerekere kale bambi jangu otuwerekere tukyaddewo leero Spice yalazeeko wano tajjangako ekisujjulo kituufu ajja omugabule okitegeera naye tokogga neba nenkoze sooka olage Hajati ekisibo tekimukozezza wadde